Kwaniriza kwa lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Nga enkuba ekyagenda maaso okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu, bannaffe ababeera mu bifo ebyo ebiriraanye ensozi twongera okubalabula ku kubumbulukuka okw'ettaka. Bwe tutunya kwa lipoota ey'enkuba eraga nga Kabale yasinze enkuba ennyingi nga yawezezza milimitaazi 8 n'obutundu 8. Ebitundu ebirala ebyafunye enkuba mulimu Lira, Kampala Ggulu awamu n'Embarra. Bwe tutya ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kayase ate ewamu nga bwe kakubakubamu. Ate ekyo ekyakubiddwa olw'eggulo kiraga nga ebitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo byafunyeyo okwatirira kw'ebire ssaako n'enkuba. Nga kino nno kyavudde ku mpewo empeweevu ezifuuwa okuva ku Sseguyanja Buyindi okutuuka ku ggwanga lyaffe awamu n'empewo empeweevu ezifuuwa okuva mu bibira by'e Congo okutuuka ku ggwanga lyaffe era nga zino ziviiddeko n'omukuubo gw'enkuba okusenvula okutuuka ku ggwanga lyaffe. Bwe tutya ku mbeera y'obudde nga bwesuubira okubeera mu biseera eby'okumakya tulaba nga mu Kabale, Arua ssaako n'ebyo ebitundu ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale tusuubira okufunayo olwandagirize. Olwo ebitundu ebisigadde akasana kasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubakubamu. Ate olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okufuna enkuba okuggyako ebitundu ebyo eby'omu buvanjuba yo nga akasana kasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Ebbugumu mu Kotido tuyisuubira okutuuka ku degrees 30. Ebitundu ebirala ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 28.29. Olwo yo mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 24. Bwe tutyako ku bibuga ebimu ebyebunaayira tulaba nga mu Washington, Lagos awamu ne mu Addis Ababa tusuubirayo enkuba ate yo enaatonya mu Nairobi tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Ebibuga ebisigadde akasana kasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubakubamu. Nga ddyo ebbugumu mu London tulisuubira okutuuka ku degrees 17. Olwo ate yo mu Dubai awamu ne mu New Delhi ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 37. Awo nno gwe asuubira okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo. Okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba sigadde nga nze Nanteza Juliet.